amawulire amalungi sigenda gaba wanga mukyayogera bwe mutyo nyina amawulire amalungi otyo kati muvuddeyo house of prayer egenda kuweza emyaka 11 mu guno omwezi gwennyini mu linnya lya Mukama waffe zikubire waggulu zinoge house of prayer egenda kuweza emyaka 11 omwezi guno ogwa January 2022 ng'ennaku z'omwezi 24 lulibeera lwa Mande eri kakati tosobola kulujaguza nga terunnatuuka ate tetujja lujaguza lwa Mande kubanga lunaku lunene mu bulamu bwaffe nolwekyo tulina dwongera bwongezi wakiri mu maaso tugenda kuweza ennaku z'omwezi nga 24 Mande January 2022 tugenda kuweza emyaka 11 naye twasazeewo nga tetwekutuddeemu nti tujaguze emyaka gyaffe 11 ng'ennaku z'omwezi 3 Sunday egenda okufundikira January wa 2022 olunaku lugenda kuba lw'amaanyi nnyo tugenda kubanga tusala keeke tewali atajja kugifunako mu linnya lya Yesu tukyekolamu omulimu tulabe oba tusobola ofunayo wakiri kasoda akacupa akampi simanyidde ddala kwegamba keeke ereme kutuga wabeerewo kyonywerako soda bw'anaatulema tunanywa amazzi naye wajja kubaawo ekyokulya ekisaamusaamu ekitonotono tosanyuse kubira Mukama engalo ez'amaanyi mu linnya lya Yesu n'olwekyo tandika okutusabira tandika okweteekateeka Thanksgiving service eya anniversary ya house of prayer egenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 30 ye Sunday egenda okusembayo mu mwezi guno ogwa January nga tuwezezza emyaka 11 tulinawo bye tulagako tulinawo bye tujjukira Mukama atubeeredde mulungi kembajukize tugenda okuyingira mu kibuga Mukama ngamba nti bugingo yingira ekibuga osabe n'abantu bonna abalokole n'abatali balokole ng'ekibuga kikaaye nga lankyawa mweziri mu kibuga n'amakanisa naye ng'omukisa gwa kutundira mu mitendera gya ssente z'oba ab'emitwalo 5 emitwalo 10 15 20 3 5 ng'oli agamba agenda kubawa amafuta nenga ga mitendera n'amaliza n'agandi kale namwe ab'omutwalo mujje oli eyawaddeyo 5 n'agandi oba kati ow'omutwalo atutte mu kisa ki asigaddewo n'onoonya gwe weewolako n'akubula obwo bwali bubbi bwali bufere house of prayer n'etandika mu kibuga lankyawo etali yakuteeka bantu mu madaala etali yakwawulayawula mu bantu eyaniriza abalokole n'abatali balokole wetwogerera tokyalina gw'obba mu kibuga kino ng'omugamba nti afuna omukisa ogwa 5 ogwa kakadde ogwa 3 ogwa 2 ogwa 10 oba ogwa 5 ekyo n'emuggulu gyekiri nti Mukama yatutuma okukikolako era nekibeera sorted entiisa yabakwata enjiri yakwata wansi ne waggulu nga tokyasobola kubba abantu misana ekyo kyakujjukira ekirala ekyokujjukira ng'ennaku z'omwezi 31 Desemba ebisaawe bakadde baffe baali babifuula bya konsati ng'okuyingira mu lukuŋŋaana lw'enjiri nga 31 omwaka nga guggwako ojja ne entrance fee ku gate oyitako ng'osasudde ate n'oyingira munda n'abali munda buli akwata akazindaalo naye n'akenenula baleetanga enseke ne bazisimba mu muntu okuva nga ali ku mulyango n'atuuka munda ne banyuunyuuta omuntu n'addayo nga tategedde oba yayingidde mwaka oba yayingidde bubbi ekyo kyakujjukira wenjogerera olwaleero house of prayer ng'ejaguza emyaka 11 ng'eri mu kibuga wakati ng'enjiri ebuulirwa tewakyali musumba asobola funa gwasiriwaza nti ategese olukuŋŋaana mu kisaawe okuyingira kwa ssente kubira Mukama engalo ez'amaanyi mu linnya lya Yesu zikubire waggulu zikubire waggulu zikubire waggulu
Zaburi 10:15 olunya olusooka lugamba nti sife ayi Mukama naye erinnya lyo liba ligulumizibwa. Erinnya lya Mukama lye liba ligulumizibwa olw'okubanga gate collection ku njiri ya Mukama waffe Yesu yavaawo. Okitegere kye ŋŋamba nkubulireyo ekirala. House of prayer emala kujja Mukama ng'agireese ensi n'emanya nti babasomesa Bayibuli etaliimu nnyiriri. Ensi n'emanya nti essala ya kitaffe ali mu ggulu kasigaddemu kapapajjo. Twanyiga ejjute bannanyiryo ne babuuka ne bagenda ne mu kooti 2:17 ne tubalekayo mu kooti mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi zikubira waggulu zinoge. House of prayer ebbanga lyemaze mu kibuga bwe baategera substance yaayo ne balwana n'olero bakyalwana naye twazimba ku lwazi. Twazimba ku lwazi kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Twazimba ku lwazi kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Tuli ku lwazi basseba ne bannyabo. Yesu yagamba ndi ku lwazi luno ndizimba ekkanisa yange n'amaanyi g'emiryango gy'emagombe tegali giyinza. Bye tuyiseemu si bitono naye tebituganye kulaakulana. Ebisigadde bye tutuuseeko ndibyogera ku lunaku luli naye bino kambikubulire kubanga byo tebyegaanika. House of prayer mu myaka 11 yagula ettaka lyayo ku bwayo. We tuli basseba ne bannyabo tetuli bapangisa era gwe atudde ku ttaka lino twola amafuta ag'ettaka eriryo, twola amafuta ag'obwalandi roodi, twola amafuta ag'obwalandi roodi na buli ajjako tokyerabiranga ekyo. Ojjukiranga nti nzize ku ttaka lya bwannannyini, ttaka lya chachi mu kibuga wakati, mu kibuga wakati. My God, erinnya lya Mukama lyebazibwe. Emyaka 11 tulina acres 8 n'ekitundu mu kibuga wakati. Era tulina enteekateeka ennene namutaayiika ez'okuzimbako ennyumba etabangako mu Africa. Pulaani yaggwa dda, parking yaggwa dda. Naye ekirungi tuli passionate, tuli basumba. Tetusobola kulaba nga buli kimu kigenda nga bwe kyagala ne tugamba nti ate leeta nnyo. We tunaagambira nti kaakati tuzzeemu ogolokosa full campaign, ojja kwewuunya n'omwezi tegujja kuwera nga sente ezizimba Pentagon ziweddeyo. Katumale okumeggana n'ebiyenje, tukyetaaga dduumu awera. Tumale ofuuyira ebiyenje, enkukunyi, ebiku, ensekere. Mu linnya lya Yesu bifuuyirwa. Mu linnya lya Yesu bifuuyirwa. Mu linnya lya Yesu bifuuyirwa. Ebyo nga tubimaze tujja kuddamu ekirango ojja kiwulira. Tuli ku ttaka lyaffe mu myaka 11 gyokka. Tulina acres 8 n'ekitundu mu kibuga wakati. Ttaka lya bwannannyini mu myaka 11. House of prayer erina rediyo 6, 17 Kampala, 9-8 Busoga, 12-6 Mbale, 9-7-5 Mubende, 9-3 Fort Portal, 9-5-0 Mbalala. Mu myaka 11 naye mwebale kubanga mbulwa n'ekyenjogera tekuliko ya muzungu neegi. Sente byonna sente zammwe bannayuganda. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi olw'ekyo. Mu myaka 11 tulina Soloti television eri ku mikutu 7, ziri radio ziri 6. Soloti television yate eri ku mikutu 7, ate eri ku 7 lwakuba giweddeyo. Singa aliwo emirala, singa tuli ku 8 oba 9 oba 10. Tuli ku free to air channel 005. Tuli ku StarTimes eya antenna channel 288. Tuli ku StarTimes eya dish egyo si mikutu 3 channel 187. Tuli ku Zuku platform region yonna channel 052. Tuli ku Azam channel 359. Tuli ku Go TV
channel 391. Finally, tuli ku DSTV channel 373. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi ejo emikutu emeka mu myaka 11 House of Prayer einamu radio mukaaga ne TV eri ku mikutu 7. Abali emitala b'amayanja tuli nabo ku Salt Media app. You simply download the app and you follow us. You fellowship with us. Tuli ku YouTube bana yo tujibale. Tuli ne ku Facebook nayo tujibaze. Katonda mu myaka 11 awadde omukisa ekigambo kye yantuma ne kibanga twali nsonda yansi mwe kitatuuka. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi mu myaka 11 abantu bazimbye amayumba sebo. Naye ku Sande jja gwe omukadde w'ekkanisa yantwala ku Sande eri okuggulawo ennyumba ojja kujja oweere Mukama obujulizi. Nja kufunayo abantu awo nekwata jangu wewandiisa ongame musumanyi n'obujulizi obw'emyaka 11 twejja kwetaagayo abantu nga 5 oba 5 kale bonna abaana babasobose. N'olwekyo ng'ennaku z'omwezi 30 tulina ensonga y'okwebaza Katonda. Ne kino kanneme kukisirikira siwulirangayo kanisa ebonyeebonye mu Uganda nga House of Prayer naye nga tetekendeera. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba okiwulidde. Siwulirangayo kanisa ebonyeebonye mu Uganda nga House of Prayer naye nga tekendeera nga yeeyongera bweyongezi. Ekyo yimirira ku bigere ebyo okikubira engalo ez'amaanyi ng'engalo za Mukama ozikubira waggulu. Laba 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 namugi w'omuntu, laba namugi w'omuntu. Amaanyi ago gaani? Amaanyi ago gaani? Amaanyi ago gaani? Amaanyi ago gaani? Yimusa bulungi emikono gy'ozikubire waggulu mu linnya lya Yesu. Mugambe Taata webale kubeera amaanyi gange. Olw'okuba ku Sande eringa ennaku 3 tujja kuba mu kujaguza okw'amaanyi sigala ng'oyimiridde bino byogero oyimiridde. N'olwekyo ku Sande jja ng'ennaku z'omwezi 23 abaana be muzadde mu myaka 2 emabega bonna tugenda badedicatinga ku Sande. Abaana be muzadde emyaka 2 emabega aba 2020 ne 2021 tugenda badedicatinga officially. N'olwekyo mwambale bulungi muleete abaana. Tujja kubatuuza mu social distance service ejja kuba ya kudedicating abaana bafune dedication cards. Dedication card eba esingira wala baptism card ku mwana omuto, kubanga dedication card eri bibiriko waayo omwana ne Yesu bamuwaayo. Okubatizwa abaana abato tekuli bibiriko. Bible ega nti akkiriza n'abatizibwa. Kakati kana akaana akato kalina kadi obubatize kakkiriza ddi kyovula babumansula.